sigana kyogera mu maaso ga kamera era nnakyogera lwa bajja okuvaayo baagala okunkolako ataaka naye nze sitya losi. Abantu abamu abakulu enkola gye baagala okukolamu ebintu bino tebaagala ate bavubuka babikole bututya. Ffe twafiirwa nnyo kasita mukama wange Honorable Katolo Bwama yafa era nze abaninaanye okumpi nawaga nti nze byakatemba mbikomezza wano wadde kye nasoma e Makerere naye buli olukya ndaba nga kinsindikiriza gye ŋŋenda. Lwaki? Yesu yamala kufa ati ne balaba amaanyi nti yali mutume so yayogeranga ne bamuŋoola n'abalina amaanyi empi ne bamukuba. Kati okusaba kitaffe akkirize ky'osabye oyita mwoyo ne nabbi Muhammad yali ati ku mulembe gwe nga yaŋoolwa bangi. Kati oluwaamu olwafa ati ne bakirabirawo nti yali mutume okuyiiya kwe kwali kwa njawulo nga waaba ayiiya asusso naye abanga agamba lwaki temwagaliza ne mumera kasajja ku mutima mufa kino ensi eno mulekeraawo okwewunza. Lwaki temwagaliza ne mumera kasajja ku mutima mufa kino ensi eno mulekeraawo okwewunza. Sizifa Bwakabaka sibasanyufu nebe nawe nobireka byansi mfaki nabyo ebintu byonna mfaki nabyo ceasefire. Awo otuuka noga ceasefire noga nange kansizinge fire mfaki n'ensi kansizinge fire ebintu ebimu biyitewo bigende. Ate mu bulamu Kasuku bw'oba oyagala okubeera ow'omutawaana bw'oyagala okubeera ow'omutawaana mu bulamu ebintu ebimu kolako ceasefire nga ddala sente. Nze kati ndi mu ceasefire mo